mukulikeeyo nnyo mu kivulu kya King Saha Kabaka Saha mwebale nnyo mwebalire ddala mpozi ng'ennaku z'omwezi era nga 21 banaye temutulekerera nga 21 tuli ku Serena baffe ab'emboozi mukati amanya yenze Sula Flexible mwebale nnyo kubanga ate mutwekuumiddeko mukulikireeyo ddala mu konsati ya Mansur Semanda. Yes. Nabaddeko mu rehearsals niraba abayimbi bangi nga bajja Hudaman yazze n'ayisaamu awo abayimbi bazze bangi nnyo nga buli omu ayisaamu omukulu Lutaaya akeera asookawo n'abakuba ebivuga. Amannya ge Goma wa Haruna njala okubategeeza nti ng'ennaku z'omwezi 21 tugenda kubeera ku Serena Hotel nga tuli ne Irene Namatovu ku luyimba lwe bayita ku concert gy'atumye Strong Woman. N'olw'ensonga eyo nti mubeere nga mwenna mujja abakyala abali strong. Njagala okwebaza omuntu eyankubidde essimu n'aŋŋamba nti ye X wa Sekamatte naye ajja ggula. Nga December 27 naffe tugenda kuba X wange ali Canada naye waŋŋambye nange nange ekyange era n'oŋŋamba ojja kugula ddala Vulumula etambula era abantu essente bazireeta. In fact wano wennyini Vulumula tekolawo etera kukolera eri gye mbeera naye Sakozi wansuubiza akakadde. Nali ŋŋaanyi bannayuganda okumpa ssente kubanga mulina omutima omubi. Abantu ne baŋŋamba nti Sakozi oyo ajja kuwa. Mbalamusiza bassebo ne bannyabo yonna gye musinziira okubanga mutulaba ne gye muwangaalira. Nja kubategeeza nti ennaku z'omwezi 21 ye wiiki ejja tugenda kubeera ku Serena Hotel awo n'omukyala Irene Namatovu so mujje mumuwagire mubeerewo mu bungi. Nja kutumirako baganda bange basistafo n'abali mu kiyumba eyo kimukola kyamaanyi nnyo. Waliwo omukulu bamuyita Nassa ali UK yaŋŋambye okumulizavingira ettebo y'emboozi mukati ng'ennaku z'omwezi 27 era simanyi akwata sikuba yaŋŋambye woŋŋambira ssente nzirina. Waliwo omukyala ali California yaŋŋambye tebo ajagala kugisasula ng'obudde bukyali n'abalala so nja kutumirako omukyala gwe bayita Madamu Rashida kutumiddeko nnyo nsubire nti omwami yatererera ali bulungi. Kakati Etteeka waliwulidde eryazze. Etteeka twaliwulidde Sakozi. Naye etteeka liteesebwako ne babuuza ne ku ba stakeholders abali mulimu guno ne bababuulira obuzibu obugulimu obwangu obugulimu kubanga Sakozi kkirizo bagaana abantu bannannyini mabaala be bannannyini night economy abantu abakozi be bakozesa senga babatabuti oyinza okwewuunya ekintu ekiyinza okubaawo ngona waibala yo atukira IMAX abakozi beekozesa emisana n'ekiro kitegeeza gwe wajjawo nti emisana tebakola oba oyina bootemyeko oba totemye ebbaala yokka wabula oba oyina ne bootemyeko okukola ekyo kyekisooka. Sakozi bwe batunuulidde etteeka lino bbala mu engeri gye yalireeseemu lyabadde ligamba buzz malwa joints bwe buno bayita obulabo buno bwogamba bukafunda and other alcohol selling establishments. Mucho kati omuntu alina edduuka mu kikuubo nga lisuubuza mwenge anagulawo ku mwenda and other alcohol selling establishments. Njagala owulirize bulungi omuntu alina edduuka mu kikuubo kuba bamenye nti buzz malwa biki and other alcohol selling establishments omwo mwe muli supermarket eguddewo eyinamu omwenge nayo supermarket anti eguddewo mpuliriza bulungi and other alcohol selling establishments. Kati okwogatira hoteli kati katugambe perimeters kintu nga Climax oba Papa's bar and restaurant omuntu azze aguze ekyemisana emmere oba ekyenkya agambye
bampeereko oba ecupa za bbiya 2 nze njala kwenywera ku twenge kwendira ku kyenkya kyange oba ekyemisana gw'omugamba awo tatundawo kyokka ate bajja kujja nga guddewo aba enforcement bamugambe tukusanze oguddewo kubanga yalina okugulawo okukola kubanga waliwo zigundi zi facilities nga perimeters mulimu hoteli mulimu gym mulimu akasaawe mulimu biki nga bwolaba supremacy okitegeera gwojja sanga guddewo omukwate no supremacy esobola okuggalawo ebisaawe ne bisigala nga bikola kati ate wa misaki misaki bbaala asobola ogiggala restaurant nekola restaurant ebeera mu bbaala kati kankubuuze waliwo tuseka misaki nga bali ekyemisana nanti bbaala side wonna batuula okiwulira kati ebyo ndooba olina obitunuulira onaayawula otya ogambe nti nno okugulawo kasaawa 9 olwo abantu abakola dipo za bbiya ekirala ekampani nga Nairobi Breweries okuteeka bbiya ku tuleera okutambula enamutambuza kutandika saawa 9 azaalwaggulo kuba nawo kuba ebeetwala kutunda abo basupplier batwala ne bateekayo bagambye and other alcohol selling establishments njagala owulirize bulungi oluzungu njagala sagala olufule self service tojjamu kyoyagala okiwulira esose nemenya baazi nemenya buno bukafunda bumalwa biki neteekako nti n'awantu obulina awatundibwa omuki omwenge ekyo kyenkugambe nti okuyisa order soka weebuuze okiwulira abantu basooke banoonye ku bano bennyini abakozesa amabaala bannannyinigo olyoka ojja oyise order naye ng'omaze okwebuuza kwa stakeholders be bali mu mulimu okiwulira kati gwe mugamba order banyigirizaawa kati kankubuuze sakozi olwaleero abantu b'amabaalo manyi we bajja ssente kagereza emipiira emipiira gitandise gya 8 7 kitundu abantu bayingira mu bbala ng'ogamba nti ayingira agula ekyakunywa baze kulaba mipiira okiwulira togenda kugigula nga tegoma ogenda okujja ssente omanye emisolo ab'amabaala gye bawa gavumenti kubanga kkiriza bagenda ng'ogyeko kampuni nga zi MTN zaani wana ebintu ebiyingiza ssente mu gavumenti mu musolo omwenge kweguli awo tewaliwo kulimba kakati balamu ye yatudde butuuzi omanyi balamu bye basooka tebannabiggusa naye buli kimu baagala bakibuukire nze ndowooza ne ku babbi ababba Uganda abafumbekedde abatwala ssente za gavumenti naki abasinga obungi bayinza kuba tebanywa mwenge kati gogamba ebbaala ozigulawo ebbaala obutagulawo ku makya bazireke abantu ebbaala kati njagala nkubuuze kati kutayimu eno genda climax waliwo abantu abali ekyenkya naye ye ajja kitwalanga bbaala kati ne bizinesi endala oba ogisse oba tosse gwe mwenge gwokka kyolowooza oba ogisse kubanga ye akola enforcement bwanajja ajja kuyingira buyingiza agame nsanze muguddewo kati mmwe mwagala ki ekiba kikolebwa babireke tetunnatuuka ku mutendera guggala ggwanga tonnatondawo mirimu ogamba abantu tebaagala kukola mirimu ki gavumenti gyetonzeewo abantu lindako gavumenti etubidde n'emirimu abantu gye baganye okukola nokimanyi mbuuza sakozi gavumenti erina emirimu gyetonzeewo gyetubidde nayo abantu gye baganye okukola nti baganye okukola beesibye mu mwenge bano abantu be batondawo emirimu ne bayamba ate ku gavumenti ogitobolozaako ku kazito k'abantu abatakola ate olwedde bo kye baagala bantu butakola kubanga bw'ogamba nti nebbaala gulo kitegeeza abantu abakola sifuti ya misana bw'ogamba misa kyaggalewo oba baggalidde bagenda kulyawa okiwulira tonnatondawo mirimu ate n'egitondeddwawo oyagala ogiggale gogamba ebbaala zibeere openi abantu bakole sente zaabwe kale okutwaliza wamu simanyi lwaki abantu abasinga obungi beesibye nnyo ku mabaala naye kyabadde nti ne betting ono naye
bamukutteko si betting yekka like n'abamawulire okubakkiriza okubeera nga babeera mu councils okulaba nga accountability bintu bingi nnyo ebyayisiddwa tebagambye nti n'amabaala bagaggadde just bagamba ssaawa obutaggulawo bbaala before ssaawa 9 abantu babadde bakifudde ndowooza oba ng'omuntu akeera ku makya ssaawa 3 n'agenda mu bbaala n'anywa wakati aleseeyo kyakulya abaana tebanne bagenda ku ssomero naye n'agenda neyenywera walagi we ssaawa 4 ez'okumakya ssaawa 3 tebakuganye kunywa walagi era ebbala tebagiggadde era osobola okumunywera ewaka bo kye basazeeko walagi wo munywe ku ssaawa 10 ez'akawungeezi oba okeesa gwamanyi kye batayagala kunywa mwenge before ssaawa 9 awo wabadde ensonga semasonga so nze nakirabye ekiteeso ekyo nga kijja kutuyamba nnyo n'okukomyawo sanity mu society because tosobola kukeera ku makya wadde kale emirimu tegiriwo emirimu gyabula gwe nooga ati wadde emirimu tegiriiwo nze kati kangende nnywemu omwenge ssaawa 7 ekyokubiri nambimu ayogedde ku kyaka tugeze ebbaala nga Climax Papa Sport n'awalala ebbaala esobola okubeera ati yes ebbaala mulimu ne restaurant tebagaddeewo bbaalayo ab'emmere tebabaganye kulya mumutule wali mulye omwenge gwe baganye okukola kyokusavinga before ssaawa 9 abantu abasinga babeera banywa bali emmere during lunch ebbaala nga Climax like oba nga Papa Sport mulimu ekirabo ky'emmere mulimu n'ebbaala okitegere abantu batula wali ne balya n'ebbaala nebeera wali nekola emirimu gyayo bano aba enforcement we bajja mu bbaala tebagenda kukwata muntu ali mu kulya mmere ye tebasobola nze mmanyi yajja bulungi nnyo n'anoonya abanywa omwenge essaawa zino ez'omunaana ez'omwenda omuntu asobola kusanga olya mmere n'akuggalawo Uganda gye tulimu so mu mbeera yonna esoboka tebaganye muntu kunywa mwenge baganye omuntu okunywa omwenge ng'essaawa 9 tezinnatuuka sigendangako ku Papazi sigendangako ku Climax nsanga abantu nga bali mu kunywa omwenge essaawa 7 nga bagangayidde teriyo lwakuba nti abantu badde bakifudde engalo bunani akeera ku makya n'agenda mu bbaala ssaawa 2 ssaawa 3 ssaawa 4 ssaawa 5 ekyo si kya buvunaanyizibwa mu nsi yonna ne Rwanda bikolebwa abantu banywa omwenge before like batandika okunywa omwenge essaawa za lanchi nga zikoze ki abantu bavudde ku ssaawa 9 like kudda waggulu ndoze ekyo kya sanity just komyawo sanity mu society so tebagaddeewo bbala nti bannange bagenda kusanga ng'oguddewo restaurant bwetu nga Papa Sport oba Pakalasiti oba wa nibaga nti kati wano tugaddewo tujja kuddamu kugulawo ssaawa 9 no abatunda emmere mutunde abawuga muwuge kibaganye kunywa mwenge before ssaawa 9 mu nkola bwetu era ba enforcement tebasobola kujja ne basanga ebbaala katugeze nga Climax ng'eguddewo ku makya ne bagamba kati wano ebbaala mugigudde tubakutte bajja kuyingira munda banoonye baani abanywa omwenge ku ssaawa 7 baani abanywa omwenge ku ssaawa 6 tebajja kukwata alya mmere tebajja kukwata alya mmere tebajja kukwata ali awo ali mu kuwuga n'omwana we tebajja kukwata banoonya omuntu atudde ku tebo ali mu kugangayira ku ssaawa 7 ogw'emisana mu nkola bwetyo so tewali nti oba anyway that anyway kati nze ngenda kusaba ekintu kimu whatever Balaam said yakikoze it's because ye gundi gyalimu era alimu kuvaayo ng'alabisa buli kimu okitegedde but before oyinza n'okwesanga nga ekintu kyayogerako si kyekireetera abantu bano okufuuka bwe bati lwaki before nga nebana fightinga mwenge mbusimanyi kugulawo sawa meka do they not we have 71% counterfeit fake alcohol products on market ekyo kisinga obukulu nti n'omwenge gwabagana okunyaga babaga abanywe wali kweri essaawa tebannakirwanyisa because tulina omwenge oguli expired Balaam naye avunanyizibwa ku mwenge omufu katale Balaam yavunanyizibwa ku mwenge nga avunanyizibwa ku bagunywa ekyo kye bandisoose okutunuulira kuba afa ku bantu nga wagamye nti no productivity eri wansi olw'abantu abanywa ne productivity egenda ku bantu ng'omwenge guno gwe gubatta ate ne bwe banakikola mu budde obutuufu era siru bagenda funa obuzibu obanga ayoza n'oyanika mu ttaka. I don't know if you're getting my argument. Nti wongamba nti notandika okunywa omwenge ku ssaawa 9 nga n'omwenge gwengenda okunywa ku ssaawa 9 guli expired ate ekyo nga tokigize kitegeeza tolina kyotaasa si lungenda gunya kweyo essaawa era nfune complications oba okitegera kyegamba
omwenge gwe basinga okugula wano ogw'ebbeeyi mu mabaala ne bagamba mbuno oli aguze omwenge gwa milioni 3 eccupa emu ojja kwesanga mu Uganda nga tulinamu eccupa 410 ng'ezisigadde zibeera ki nfu naye nga zonna zibeerako siiru zaaki anti kyenkugamba tokina kitegeera zibeerako siiru eyo mulimu gwani ng'ate musobola okugenda mu mabaala ago ne mugasolozaamu license na biki nga temusobola kutegeera nti ebintu bye baleeta bifu gwe tosobola kulaba n'ogamba nti no tuba tuyingira mu market omwenge oguva eri nga guyingira eggwanga tuyingiza eccupa bweziti lwaki mu Uganda mulimu eccupa bweziti eyo enforcement lwaki yo teriiwo okusooka okutunuulira okuggala amabaala nangi tuli ku nsonga balamu yandisoose n'ayita abantu abakwatagana n'ebyenfuna ne bagamba ekintu bino bwe tuba tugezeewo ebbaala ne tuziggalawo kikosa kitya ebyenfuna by'eggwanga era kiyamba kitya babbalamu bawulira n'ennammere bandibadde basookaga nti ebbaala zino bwe tuba tugenda oziggala tusooke tuyite akwatagana n'ebyenfuna by'eggwanga ategeere zigenda kufiiriza zitya eggwanga era zigenda kuyamba zitya ti mu bbaala mulimu ebbaala ezikozesa abantu nabemu abadde akibagamba nga temuwulira tiwaliwo abakola ku ssaawa okuva 8 ayimiri okuva ku makya ne batuuka ku 12 ab'e12 ne bavaawo ab'ekiro ne bayingira abo abaana bonna oba bafiiriza emirimu bonna balamu yabadde ayogera yatunuulidde kwayanazira muwulidde ng'ayogera yagambye nti ekyamukozesezza ekyo abadde yenna gy'atambudde eyo n'alabayo obwana obuto nga bukeera okunywa omwenge kyabadde kigambo kyaki kya balamu naye balamu yennyininyini yeerabidde nti minisitule y'abavubuka yagivaamu ng'ebyo tabyogeddeeko ey'abaana n'abavubuka okwonooneka kw'abaana balamu teyakwogerako naye kino ekintu kiriwo ekitisa kozi ge mazima amatuufu kino ekintu si kyababalamu babbalamu baakoppa bukoppi kati ate mu kukoppa tebaakoppa sisitimu yonna bakoppa bintu biri Rwanda bakoppa bintu toyinza kugenda mu nsi nga Rwanda gwe n'ogamba nti kyokopyemu okopyemu kuyoola kasasiro toyinza kugenda mu nsi nga Rwanda gwe n'ogamba nti okopyemu kuggala bbaala n'otokoppamu nnyonyi nnungi n'ogenda mu America n'ogamba nayo bakola n'otakoppayo ssemateeka atambuza atya bannayuganda gwe n'okoppayo nga okopyeyo nti kuyoola kasasiro bye bitawaanya kyovula n'ekintu kya kasasiro kyakola ki tekyatambula kuba bo tebalina agenda yaabwe bakoppa bukopi nti Rwanda bwe kikola naye ne mbabuuza nti Rwanda eggalawo ssaawa mmeka Uganda eri open owa bbaasi atikka aba atikka waliwo abajja oba nnyuka sakoozi olwaleero nga waliwo agenda ku mulimu oba onaaba mu maaso nga waliwo ayingira obuliri ye Uganda gye tutambuliramu Uganda eri open etteeka lyabo terisobola kukola kubanga ekisookera ddala bakoppa bukopi naye nga tebamanyi nkola yakyo David anji tuli ku bbaala kuggulawo mwenda kakati sakoozi Uganda tulina obuzibu bw'amaanyi twagala ebirungi gavumenti ebikola wegazaako bikola tekijja kukola kati n'obeera nga tuli confuse ffeffe nnyini kakati essaawa ya leero ekibiina ky'ebbaala kyali gyesalingibwa omwaka 2021 era kyalimu ebintu nga 4 era ekibiina ekyo kirina omwogezi waakyo yanga big zone naye kati kyamukusamunyi mpuliddewo n'ekipya ndoza bigenda kwegatta kati sakoozi mwami balamu byayogedde oba omuliza statement ye yayogedde ebyali mu kibiina kiri ebyalimu bye bino era nja kusaba ekibiina ekyo mwami nabe mu kyayogerera bawulirize nnyira bagende begatte ku kibakulyetingawo kibiina kirala abasajja twatulanku katikati twatuzanga meeting kyalimu nti ebbaala ne kirabu tubyawudde tutya ba and restaurant tubyawudde tutya byonna byali mu kibiina naye wotwatula katikati meeting eyasemberayo ddala ne mwami balamu yagirimu nga bayisa amabaala bonna mu Uganda oyo omwana asobola okunjulira amayanja yaliwo kakati ne bagamba ebbaala eyawukane ne club ekyasooka bagamba nti waliwo ebbaala nga ziriko restaurant
ne bagamba omuntu agenda kujja ate kyenewunya ku mwami Mawona abimanyi ne meeting yazituulangamu nesimanyi lwaki atalimba ne bagamba nti ebbaala nga olaba eya papas nti omuntu ajja kujja okulya emmere sitekansi emukwate ate ne bagamba nedda ba and restaurant byawukana tosobola kusanga muntu ng'ali mu kulya mmere nga ku papas n'omukwata naye omusajja omu yawanika omukono yali mwami Ssentongo awo n'agamba ku gavumenti yaffe nga weeri n'abantu abanoonya ssente bagenda kukwata abantu oli bamusaye ng'ali mulya mmere olwokuba kuliko ebbaala bamukwata bamubuuze tukwatidde wa tukwatidde mu bbaala omusajja wakwejja linda bisebe yali omukulu wa sikaso n'agamba nedda bannange wembanga mukoze ripooti ero nga muleese okwemulugunyako nga mumuwabiwandiise amateeka agabbaala site kanso tekwata muntu mu bbaala nange era kuyo nali sikimanyi n'agamba bola abakwata abantu mu bbaala ebeera nnema mukulekanya saawundi nema ejja neekola ki neekwata n'agamba ne wekubanga kuliko bba and restaurant omuntu ali mu bbaala ng'anywedde eccupa emu ng'anywedde eccupa emu nga zze kulya mmere teyenkanankana n'ayingidde na mu kiraabu era musajja nyina yagamba nti omuntu asobola okulya akammere n'alindawo omuntu mwami mwakyadageza okunnyonnyola n'alindawo omuntu n'atumya akacupa ka bbiya katya n'agamba ekyo kitegeerekeka era omuntu asobola eccupa ya bbiya yemu n'akola ki n'atambula n'agenda omusajja munasuka n'agamba tuyina bannyinaffe abalina bukyoski ku makubo butunda obwenge obwenge abo abantu bajja ne bawummulirawo ne bazannyirawo ludo ku ludda awo nga batumya buwala gy'obwo ate wala gy'oyo awala isinsi namusajja namugamba kyenkunnyonnyodde tekyawukana kino omuntu ali ku ludo namugamba nze mwennyini nyina ekibira kyenkulembera abaludo wasite kanso akwenya linerabidde nyina ekibira kyenkulembera azannya ludo omuntu era asobola okutumya ak'okunywako awo ku ludo n'akanywa n'agamba ate omwenge tekuteekeddwa kubeera mu bbaala wokka omuntu asobola ogula omwenge n'anywera ewakaawe era okuba nkwe kwagala kwe omuntu asobola ogula omwenge n'anywera mu motoka n'agenda nga tugenda kutambuza Uganda ng'etugyagala ebbaala zino ennene ne kiraabu zibeeko essaawa kwe zitandikira infact ekya kiraabu ekyo ekizibu kyali kikireese waliwo ebbaala eri mubende ndoza ddanke nagimanyi embaala ziri bbiri emu bagiyita kiraabu wanu ndaba zaalinga zireeta abayimbi ngendo weereeta tugeze gravity nga neeri ereeta kakati musajja nasuka n'agamba nti infact yali mwami kiyimba oyo n'agamba nze era ngenda kugalawo ebbaala yange eyo tuganye okukkaanya n'abagamba omu waleeta ku lwokusatu omulala aleete ku lwokuna oba ku lwokutano enda atekola era mubende kyakola n'emitiyana ng'emu wekola olwali enda atekola olunaku luddako kale twatuuka mu maaso ayo ng'omanyi twali twakava mu covid ekibiina ne kyewolamu ebiwayi ne wabaawo ekyawukana ku mwami Yanga ekiro oba simanyi kyali kikulembeddwani tusisinkana ggulu ewa genocide era wemba siri mistaken ebibiina ebyo gino yabiteeka mukono ku ssente ebyamabaala ng'ojjeo kati amabaala agakameruka naye nga omulamu ogwaliwo nti ebbaala ennene eggulewo ssaawa 9 ebbaala ebba and restaurant ne bagamba abasuubuzi bo bennyini bananyini mabaala bagenda kwekolamu akakiiko akanalondolanga bba and restaurant bananyini baki kirabu tasobola beera mu restaurant ono wekuleeta omu bamuleke anti nga oli yakola club wano tulinawo club nga club ambiance teriiwo oyo asobola okuteeka restaurant munda nanti kyebagamba beekolemu akakiiko bamala okukakola bagende bakanjulye state council n'ennema nti tulonza akakiiko agenda okulondoolanga ebbaala zaffe nti mwami Dankani ayinako ebbaala ayinako ne restauranti mwami Dankani ebbaala ye ebeereyo ng'emanyikiddwa nti togenda kujja kukwata muntu omukwata omutwale omugeni mwamusanze mu bbaneka kuliko ki restaurant ke kakiiko kabagamba kakulyetingibwe kakolebwewo naye ng'ebirowoozo by'ebbaala ogula saa 9 bya birowoozo by'abannannyini mabaala
oba otegerese byali birowoozo bya nannyini mabaala nkugambye omwogezi waakyo amuyita yanga big zone nansana ekibira kiri registered yateekesezza ekyabamabaala kye baateesa wabula olw'okuba kakati ne bagamba nti waliwo emmotoka kyadayogera nti waliwo emmotoka ezijja ku makubo ez'amanda omuntu ali nakapiripiiti eyo bajja kukwata akabaala ke ng'oli agguddewo namugaa kubanga ezimotoka bwe zituuka awantu zipaakinga ne beebaka kakati ku makya bajja kuggulawo bali nga bagenda kutambula bakole ki banywemu batambule bagende bajje bamukwate omuzaana namugamba akakiiko ketubagamba okuggula ketubagamba okukola ke kalondoleze baatu zimanye nti erukaya tulina motoka z'amafuta ezisolo ziri 40 waliwo ebbaala ezikola ziri mmeka 2 era ebbaala eyo tekkirizibwa kukwatibwa muntu ku makya nga waliwo abantu abaasuzeewo naye nga omusajja agamba mmwe obuzibu bwasinga okujjira kasa ebibiina byeyawulamu ebyekkololo n'ebyemakindi okwera tekutandise leero nebyeyawulamu nti eno kololo ffe ebbaala zaffe twetugulawo ssaawa 4 okitegedde bulungi nti ebbaala zaffe ffe tusangiddwa era omusajja ayimuka omugwe sijja kugerayo we wamanya ekkololo n'agamba nze ebbaala yange eggulawo ssaawa 4 ez'ekkololo abo ab'emakindi esimanyi nansana be bamanyi ebyabwe infact neno meeting nyirwo mu bukyamu kyamukisa munyi n'ebbaala eyayinyiniyo tekyakola yagwa n'agamba ezo ebbaala zaabwe ziggulawo mu buki mu bukyamu ebbaala zonna zitaliko okugulawo ssaawa 4 owulira ekikyuse kati olwo ab'ekkololo ne bafuna pulezidenti waabwe abakulembera ne bagenda nabo eggulu mu kupulizetinga eggulu ne banyonya genosale ng'ebalina abakozi abangi abalina zissako abeetawo okuteeka ssente mu bbaala zaabwe era be basinga n'okukozesa abakozi abaki ennansana makinde tewali era n'abassa ku mukono ekintu ne kifa kaakati mwami Balamutoza we yazze mu nkola n'alaba ebiwandiiko bino ebyawandiikibwa ye kiyakoze ekibi kugamba nti kukola ki kuziggala naye nga si we kyali ekyefaananyizaako ne Jennifer Musi yagamba nze nga bwakedde ku makya n'enkubulya eyateekesa amateeka gano gendi mukola okugjako eddaala ekyambuka ku akeedi ya muzeeyi yali MP wo tukize tugali Sarkozy amateeka gemulaba agajja minisita ge banjula ebiseera ebisinga baba agateesaako dda kale ekyebbaala ge nja kunoonyeza yanga bonna abali ku lukiiko nja bakunoonyeza ogende ngo bakoleko interview ebbaala byali birowoozo byaffe nga tugamba abantu bakeera okunywa omu infact mwe budget bali basomyeko betting ku kyatandikira byali birowoozo byanansi nga sifaluku tukize tugaane ssaawa 7 omuntu ali mu bbaala ali mu kunywa mwenge tukize tubeere bwerefu ssaawa 7 oli ali mu bbaala ali mu kunywa mwenge kakati omusajja n'ayimuka n'agamba nti waliwo abaana abakola ausipate ssaawa ezo olwesi noyogera n'afirikana olwesi ekirowoozo ekirungi omusajja agamba waliwo ebbaala olwesi nayogera afirikana omusajja olwesi nayogera mamima omusajja n'agamba nti waliwo ebbaala waliwo ebifo nga afirikana biriko amabaala infact mwamwe alesa example nuvi yali afirikana omusajja n'amugamba nti abantu abatezza ku afirikana kubanga twafuna abakugu okuva ministry ez'enjawulo omusajja n'agamba abantu abatezza ku afirikana meeting ngamuletedde ekifa ya BM ku ssaawa 4 ssaawa 7 oluusi agolokose tosobola kumukwata olw'ensonga n'agamba tuli mu kulwanyisa abakeera omwenge nga teyasuzaawo n'agenda mu kameeri n'agaana omuntu omusanze wali atudde ku Afrika alina fayiro ye alina laptop ye alina byajjuzaamu tosobola kumukwata kyekiri era omusajja yakigumizayo n'agamba tukolemu emitendera abagamba nti Afrikana kuba omusajja agamba tukole group 2 tukole eya kirabu kati omanya abantu basiga Sarkozy kati ndowooza ng'ogyeko Mwami Duncan abantu basiga tebawula kirabu na bbaala kitegedde bulungi tebawula lodge guest house katugende wa Duncan Sarkozy kinumye nnyo nti abantu abatalina bizinensi ya bbaala n'abatamanyi emirimu bwe gitambula
ate balabanga balamu yakoze ekirungi n'abalina emirimu nga bo beeyagala emirimu gyabwe nga bwe gitambula naye omwana akola ku climax saawa zino omuleseewa kyekigenda osookera ddala sakozi nga tonawo kuleeta tteeka lya bbaala saawa zino ogenda mu bbaalo ombule wali ebbaala enzugule saawa zino nga wali abantu abali mu kunywa balamu eyamunyizizza ye muntu gwe yasanze ng'alina akacupa ka walagi lwako mwe temwakiwulidde ng'ali ku street kitegeeza omwana omuto oyo ng'alina kawalagi yakaguze mu dduuka ate mwegamaga nti amaduuka go gasigale nga maggule mulina kye mwogedde ne mugaba buno obubaala obubeerawo ebbali abo tewali tabba omuntu akyamayo n'agula akacupa n'anywa tekawo omusolo kwenkana climax naye ko mukagamba ko abantu bayitewo nga okyama n'onywamu akacupa n'ogenda ko kasigala kakola naye climax erina abakozi 50 yaterema ekola yoyo bulugu wa Uganda mugambye oli bw'abeera ku Afrikana aba yazukuse bulungi yeetaga akatogo ke anyweleko akacupa ka bbiya eyo ya Afrikana ekole ono ye tebamanya musolo lule ne legasi bo temubakkiriza kukola otula wansi obuuze ebbaala yaani era ne bino byonna byemwogera balamu byayogera tasobola giggala gutule wansi obuuze ebbaala eggulawo saawa 4 ez'okumakya yaani esookere mu mutwe gwo bw'omala okwebuuza yaani obuuza babeeramu bakola mirimu ki era bafuna ki bambega baabwe ogenda sanga abaana abakeeramu ebbaala balina ebintu byabwe ebirala bibatambuliza mu ebbaala ate nga nannyini waayo y'omu ku basiponsa waabwe sakozi wano e Uganda ngera kugambayo kintu kimu tewali muntu akeera mu bbaala ng'alina ebyokukola nti mbadde ngenda mu owino naye kansooke nkyame mu climax nsooke nywemu ecupa nti abannaye mu ofiisi banaye balina okukkira mu ofiisi naye kansooke mu climax nywemu ecupa sakozi lwakuba nti mmwe ebintu byano babbalamu tubakubidde nnyo engalo ne balowooza bwe kyebakola kituufu naye ekintu ekisinza obbalaga nti buli kyebakola kifu ye kasasiro bwe bagenda e Rwanda bakoppayo bulungi bwansi olunaku lumu olusemba mwezi naffe ntubagamba tewali buzibu abantu bakeera nno sakozi abantu bayola kasasiro naye twamala wiiki 2 nga tulina kasasiro nga jaamu akutte amakubo lwa kasasiro ng'oludda luno waliyo kasasiro emmotoka ziyita mu ludda lumu tebasooka kugamba nti katusooka tunoonye ebimotoka ebiyola kasasiro bibeerewo tukole bulungi bwansi mwe bamaliriza ne mukuba engalo ne mugamba nti bano babbalamu nti bano babbalamu enkola gye bakola be basinga tubawaanye nnyo kati gwe okumanya tubawaanye babbalamu bano bagamba tuwa n'obudde bw'okuva ewaka baga naye mukeera nnyo bannaaye mususse mwetajja mu kukuba sakozi ono Devicom bayogerako tebakireeta nti bakireese kuteeseza bannayuganda bakireetera kubba ssale nkiddamu Devicom abantu bonna bamenye ne mabbala tebakyalimu ontegeera ensonga zaabwe zaali ku mmeeza nga bagenze kubba genosale eggulu ne bagamba ne bakola obubinja bwabwe nga bugenda kubbayo ssente wa byali nga twakava mu covid ontegeera bwali bubinja nga bwo bunoonya butya bwe bubbye ssente wa genosale ne bakola obubiina bino obwo bwaliwo bungi muganda wange sakozi obubiina obwo okubeerawo nga bungi ogenda sanga nga ewa genosale waliwo n'obubiina obukulira abasobozi b'amataka naye nga n'abasobozi abadala tebabumanyi baali balina bye bayisaawo era saawa zino bwe banoonya tebalabika era muganda wangambye agenda bakunoonyeza ayinza okuba omutwe ku kisenge tazze mubalaba sakozi ebbaala kino ngenda kigamba ebbaala ezikola ku makya zinoonyereza zigenda kubeera kololo bw'omala okugenda ozinoonya ekololo bwe bamaliriza bakubule nannyini w'ebbaala ezo bwe nkubuuza bw'osuubira abaali bakolera ku nguudo z'omu kibuga baalagawa bayiruddawa bali mu mbeera ki kati eddidde ate abakola emisana nga bali mu kukola mirimu gyabwe nabo bagamba bawummule golowooza Uganda tugenda kubeera mu bunkenge butya nti bano babbalamu sakozi bano babbalamu bo babeera eri mu ntebe zaabwe balina n'emmotoka ezibakuuma n'abasirikale babakuuma naye n'omwana awooli talina musirikale amukuuma bamukubye peeva
abamu kuba peva baali bakola naye nga gavumenti ekoze enteekateeka bwe tujja ku makubo tubateeka mu katale kaawa saawa zino emaali yaabwe bagitwala sakozi abakesesi basanga omuntu nga alina ekibbo kyamenvu ne bamutwala ate batuuka muko ne bamusaba emitwalo oba 2 ontegeera naye nga n'ekibbo kye batutte tekiweza mitwalo 5 golowooza abantu banyigiriza bwe batyo baddawa ekyo bakisindikira ffe ab'emakindye ab'ekisaasa abaawa bopeva kugenda ku mitwe gy'abantu so emboozi mukateegamba nti abanywa emisana babeera baki sakozi kankubuulire sakozi kanjalambuulira abo abbalamu ne bannammere abatambula obubbala bwonna bwolaba obwo obusinga okubeera obutonotono obwo nga buli awantu bulinga abantu batuula ku bufoomu abasingawo bambega ba gavumenti n'abasajja ababadde mu kiiko kakati bbalamu kye yayingiramu nga bamwadde oba minisita teyamanya tinabana abantu abali mu gavumenti balina abantu babwe bekwekamu genda awo onywe owulire emboozi yaabo eri etya kubanga alina omulimu gwakola. Sakozi ekibiina ekyasooka okukolebwa ekyababa Owners kyali kikulirwa mutabani wa Katatumba era abakiyingira mwalimu kabakiyingira. Sakozi nabadde mu meeting ey'amabala y'abantu abasukka ba Owners twabadde jjo ku Serena mu bantu abasukka 10 ameka ebbaala ez'amaanyi abasukka 10 ameka Semakindi naye abasukka 10 ameka twabadde ekiro ku Serena ng'abantu bateesa ku kiteesa ekyo bannannyini mabaala basooka ne bakola ekibiina ekyasooka oyo Casablanca gyobadde oyogerako omusajja oyo omulituria nga yakulira ekibiina ambassador ayina taxi zi holiday mu baala ye era tekwatwako okiwulira owokubiri ya mutani wa Katatumba olwokuba Duncan kyayogedde ge mazima nti baali ku byanfuna tebaali kwata ku mabaala bakozesa bannannyini mabaala okuyingira naye gwe ebbaala ya mutani wa Katatumba ogimanyi teriiwo bwe bamala ofuna ssente era yazibanyagako bwe bazibanyagako ne bakola ekibiina kira kye bayita rigid ba Owners tekya functioninga babasasuza emitwalo 5 tebamanyi na gye kiri okitegeera wuliriza kyenkugamba kati olwaleero balamu we yabadde akola etteeka era ng'alireeta ekiragiro tekirimu mbuno mama naka anaguzanga wattuleera yagende olw'okwakera ku makya kuba kirimu nti buzz Marwa Joints ye mama naka gwe badde bayogerako and other alcohol selling establishments kati kankubuuze beach zikola misana nga walaba mulungo resort n'endala abantu balagendanga ku beach kawungezi kuba automatically ku beach baba batunda mwenge sawa nya batunda ekyenyanja nga walaba mulungo n'omwenge banagendangayo kawungezi ku beach zitandika okukola ekiro kati ebintu bisana kwabuza kwa stakeholders tayinza gwe kuva erino gaabwe nti omwenge nkoze eki kakati zi beach zo zigenda kola zitya numulimu nomala w'omunene gwe bagoba ewaka awo yamalawo wiiki nga wasulaasula mu bitebe naye nga buli kanaku abeera anywa owa Range Rover okitegeera yasulanga awo nga bamugobye ewaka naye ng'ebbala operatinga at any time gyeyagalirako okuva ku makya saa 10 n'essaawa eno yeekutta akati nti abaana batandikirawo okunywa saa 12 ez'okumakya lwakuba nti abamu tukoma wano mu kibuga naye bw'ogenda mu byalo abaana abato bayonoonese genda emitoomo ati mu byalo bakwase esingiro genda eyogundi erushere abaana bayonooneka ekyo lwakuba nti kati ab'omu kibuga basobola okwefuga nti bawosobola oyingira edduuka ebbaala noonya ecupa zo 2 n'omala n'ogenda ku mulimu naye waliyo ebyalo waliyo disitulikiti ng'abaana baavaako dda nga bayonooneka dda bali awo tebategeerekeka ate nga bato kakati ekintu ekyo mwe mwagala tukireke kibeere openi ekyo nakyo tulina okitunuulira soyogedde ekituufu sakozi mwe muli kuba Kampala nze gwolaba lwaki njogera ebintu ebyo nakuba endongo buli kawayiro ka Kampala Kasese wa fotofoto kyo ndi bujo obusiraamu zonna mmanyi ng'oneereta etteeka eryo nti abaana b'oku kyalo boonooneka eryo etteeka likwase beerosi buli kitundu wano erinawo
buli kyalo kina LC ogambe LC ayisemu ekizalaga nti okukwata omwana omutongo omuguziza omwenge ne bwaba muntu mukulu nga yagumutumye tomuguza gamba maama wo ajjano n'omwenge temuguza baana mwenge n'ogenda nga LC ozikwasiza ne bammeeya ngera bw'olaba LC nti erina emisango gyevunaana gyesobola okutambuza ku gurawundi ne bammeeya bonna okukwata owakaduuka ng'oguza omwana omuto omwenge kikyamu ekyalo ekyo ne kiba nga kimanyi era maama Naaka tajja kutuma mwana ku dduuka ne maama Naaka tajja gumuguza gwekimanyi abantu ne mukulonda nze nina districts zemmanyi ne mukulonda abantu babaguliranga mwenge era tebalonda era abagulanga omwenge buwalagi era twabulabanga ku laale za mwami ensi yayoneka dda kituufu kyoyogera naye Sakozi kizibu nnyo kusanga oyinza ogenda nakawuka mu kyalo nga Wembule tejjangayo mubbi owulira okuba weyatandika nga tekwatangayo mubbi nti gundi bamutwala mubbi ogenda ku buli olwaleero amateeka gonna ge bakola bagakolera baabibuga teri enforcement egenda isingiro era bajasigala bonga banywa banyigirize era abakola bizinensi njagala tugende mu nsonga za Gashumba ndowooza no ambiance naye akaaba naye tusoke tuvune Mike ne Gashumba kakati waliwo olutalo wakati wa Evelyn Mike kwosa ne muwala wa Mwami Gashumba amanyiddwa nga Sheila Gashumba byayogedde Range Rover tejja Makindye ndoza wabadde debate abantu bonna ne batabuka naye Sheila alina okukitegeera nti kati olutalo oluliwo Evelyn Mike vs Sheila Gashumba tukize tuganda tasobola kuwangula Sheila Gashumba tasobola kuwangula Evelyn Mike lwansonga nti Sheila alinga alekeddwawo mu nkola ye y'ebintu kubanga wotunuulira abantu bya competinganga nabo bonna tebakyaliwo kati bano abaana ba Evelyn Mike bayinza okubanga wakati mu kkula kwabwe beegombanga nnyo Sheila Gashumba kati nga mu kaseera kano tosobola muwangula oba ofootya kyobola tuwolabira omuntu nti aluuzinze nga mubadde mu lutalo lw'ebigambo kwe kuddukira mu kkooti senga musigala awo ku kipakasi leeta ndeete awo kitegeeza mubeera mwesobola yamuwabide ati oli yagambye nti amulebula amwononera erinnya biki naye nze kyonna kirabe nti Sheila yatuuse n'amanya nti talina bigambo byonna byayinza kuddiza Evelyn Mike lwansonga nti Eva yalinga foot soldier wansi alwanira mu bitoomi ate oli alwanira eri mu kilasi waggulu ti omuntu alwanira eno wansi ku ground alina ebyokuvuma bingi ate gwe byotasobola kukola ki kumuddiza nti ebbanga lyonna Sheila Gashumba abadde mu mainstream abadde ku ma TV abadde ku ma radio kati bano ba Eva abadde nnyeno wansi ku ground bebamanya gyatambulira kyova nti weyakedde ku makya n'atuwa listi y'abasajja abamwagaddeko ne bamu kyekyasinza omutawaanya ennyo omutawaanya obwongo nti waliwo time wetutuuka ne tumuvinga on n'obulamu ne tufuna abantu abapya mu bulamu bwaffe kati ng'abantu abapya betufunye tebaagala si kirungi kubamanyako biki bye twayitamu kati woggula olutalo ku muntu alwanira ku ground aba akusse kati kubanga yafuna omusajja omupya kati abadde yafuna omusajja omupya wamuyita Bidandi Alex buloka wa mmotoka okitegeera ani yagambye ndi bloka of course era Evelyn kyekiri kyenkugambye Faruku nti buli wolwana n'omuntu ali ku ground wansi abagenda kukuba akutte nti Sheila talina byasobola kuvuma Evelyn Mike nono yagambye businessman bawe businessman ati kakati wokera ku macha tuga ati bawo businessman ayina zikabiki kati ono omwana alwanira wansi ku ground yagenda wansi yagambye nti za bondi ati kyekyo kyenkugambye nti yagenda wansi ku ground abuuze ddala ono ayina bondi nga watugamba mu kamera yagenze okukizuula ng'oli just bano bambaleese talinawo wadde era nabadde nsoma ku Might Rides eyo gundi website yaabwe balinawo ne gundi legal advisor balinawo baani nga noonya Alex Bidandi waali taliimu wadde mu baana bapakinga okitegeera nga taliimu nenziramu nensoma nendaba board member eriko ye mubiru Deriki
ye manager waliwo ba legal advisor waliwo bano ba operations officer waliwo babiki nenoonya Alex wange oliwa nga taliimu mu baana bagati muwe mwakubemu ekisumuluzo agiteeke wali mu parking nga taliimu okitegera ani ati kati abakyala bano bambi balina ekizibu kimu era simanyi oba namba emono yanakitereeza tuyina obufere bwaba omugagga yajja wano yali atunda majaani najja nazikubakuba oba yazijjawa tugenda okumula nga tumula mu motoka za miliyoni 6 miliyoni 5 tugenda okukizonga emotoka zonna zali zaki zali za bondi naye nga abaana omanyi be yali yebaseeko awo mu layini eyo oyo omugagga si yeyekka oyinza okusanga wano emmotoka bano ali eruzira si papa Brian Wide nga nabo bona emmotoka ebizibu bwe byajja buli bondi netwala eyayo kati Shira yabadde yasoose n'atukuza mu mawulire nti ye omwami wange yagenda n'ewaka waffe dadi amumanyi mugagga Ivan ajja natuga musajjawo si mugagga apaakinga bali bamuga parkinga wali tereza emmotoka so mu buli nkola yonna olutalo lw'ebigambo Evelyn tebasobola kumuwangula lwansonga foot soldier lwanira wansi mutende kasamutandika olutalo nadduka mu mateeka aba akoze eki obeera omuwangudde nti Evelyn yabadde ayina bwino mungi bwasobola okuba Sheila Gashumba lwaki nti nga bwe nkugambye nti Sheila ebbanga lyabeerawo ng'ali eno mainstream yalina abantu byali atambula nabo nga takisuubirako nti olunaku lujja kutuuka bano ba Eva ate babeera ab'amaanyi ku ye mu kuwanyisiganya ebigambo anti ekyenkugambye nti waliwo time we yatuuka Farouk myaka ndowooza nga 10 egiyise nga mu basocialite tulina ba Sheila Gashumba tulina ba Bettina Taisi obajjukira abo tulina ba Anita Chalimpa Anita Fabiola tulina okitega abaana kati Sheila be yabeerangamu kati abaana abaliwo abakuba ekigambo kutta ne kaliya yonna ne bagisula ku ttaka be baana abaliwo mu nkola bwetyo so Alex mbadde mpulira muwulire naye Alex alinamu ku ssente alinamu ku ssente ate era Alex ali omu ku bantu abayingira mu bbaala ne bateekawoko ku mbeera ateekawoko ku mbeera the problem is of course era abatunze ate yandisanyiza nazatatunze naye kakati ekintu obuzibu buli webuti lwaki Shira olutalo luno dugenda mulema one buli muntu eyetolodde Alex aina information ya Alex yayawukana ne Shira kati ate bebawa Evelyn Mike emirimu one Abrams bayawukana bubi nnyo juka bagenda kakusi shopping ne bagende bubi nnyo era event za Abrams zonna ziriyo weekend onejja Evelyn Mike bamutaddeko ekyo kinambemu bali mu kumulwana nga waliwo abamuwa information entuufu kyovolaba yazze mu kamera nga kyayogera kyekakasa tu Abanratib mukwano nnyo gwa Alex buli lunaku bayomba ne Shira olw'emirimu gye bakola egifaanaganamu Ratib yamaze ne yeeteteggula inake yayogedde nga kalaga info kati ate still wogenda kulika anti nkugamba nti lwaki nkulaga embeera eriwo ku Shira information olina okuvayo okugamba nti nno mu byonna byenjogera nina mbimanyi nti ne screenshots jukira ono waba bano bakwano b'omusajja abasinzo bagana naye bana laba Shira byatandise okukola ne screenshots dazibalaga nti oli ali mu kwegayirira ati information nene bagikwata ne bagiwaani Evelyn kati ga Evelyn byayogera abikola ki so Evelyn bamukozesa kuba Shira okitegedde bulungi nnyo kakati bo kati ajja kutegeera betu naye ekyokubiri ekintu kyabadde alinako ng'akabiriiti already company gye yali akulyako yadde agamba mbu yagikola ki yagita Solomugobesa bazze emabega waani wa Evelyn ne bamugamba ne bamuwa assurance nti twagoba mugobe kwe kudda n'agamba omuntu yagenze naku X omuntu gwe bagoba ogobesa otya ate omuntu ngeri bakugobayo so olutalo luno dulimu we were in the system omyandiyo kati awusagala gendayo lwansonga nja kumulabisa nnyo we were in the system nze naawe okikakasa nti no yakikolako
okitegedde kati eyo saagala genda kuba mmanyi byonna nga byebyawulira n'ebyaviirako eyo programu okufaako byonna byalimu ebya lockdown omusajja yajja mu nnyonyi n'alekayo abannayuganda then n'okubimikinga president Museveni ng'anywa obuugi awo namulabye totale ng'ali off topic ne ŋŋamba but ono omuwala atandise olimba okwagala okweteeka mu butaala ng'alimbira ddala naye ekyo saagala kugenda njagala sigale ku kya Evelyn Mike ne gundi okyobutajja makindye eyo tugirekere ono kubanga ekisooka mu bukulu teyayawudde makindye ki taata waasula buzigo oyo makindye ebbunga itsoke era yona makindye eyona makindye nze njagala nsigale ku Evelyn njagala Shira atuule wansi ayawukanye n'abantu babadde awangaala nabo bubi nnyo ate be bali mu mukuba ekyo talina kimanya bw'otunuulira bonna kuba nawuli agamba nti no Evelyn oli mukwano gw'oli ate twayawukana ng'ayogera Katrina ate nga Katrina amanyi beemanyi in and out byonna bye baali bakola yes be bafiidinga ani ono bw'otunuulira Brands bwaba nga kati ku bipande byonna birikwani kitegeeza information bagimuwa bw'otunuulira baratibu ebifaananyi byabwe byonna biriko nights ziriko kati saawa zino Evelyn kuba era ne gyava okukola ki Evelyn gyava okuteekayo saawa zino ku status ye nga already bamutaddeko ate nga ya Brands labayo ebiseera bingi boogedde ku Shira has never come out to okwa dressinga asobola okuba nga kasita okkiriza nojja mu layini eyo oba ozze ostripinze lo already bambi kireke ekyo lindako soko lindeko yamuzeebwa mwagala gwe kyekugamba kiikino nti singa yasirisenga bulijjo wabadde asirika oba n'agoyinga ligo nga talina kyayogedde yandibadde ye wina naye ekyaligo yakikoze luvannyuma naye ng'amaze okwetaba mu mazina gaaki azze mu bisooto n'ayogeryamu n'ebigambo olaba kampuni yakutte n'epangisiza omuwala Range Rover omulaga nti nno a full week asobola okuba neyo Range Rover basobola gimuwa kampuni ye neyemupangiza okumulaga nti Range Rover gy'otuulamu oyo rubbish n'omwana ono asobola ogibeeramu it's okay yagambye Range Rover nono ne bagimupangisiriza agamba mbu yagulabo ka condominium ku Mawanda oba kituufu asula Mawanda asula Kololo asula ku Mawanda naawe Mawanda road ebeera Mulago kamocha Mulago Chebando Mulago yes ku Mawanda road kwa so nze Chebando Mawanda road eri Chebando ekyasinze nze okunnuma Evelyn bwe yagambye amazima gali nti Evelyn kyeyabadde asinze okutya obulamu bwe bwe yagambirwa kwasanga kulemesa muntu kukola nze oyo njogera bogezi n'amugoba ku mulimu Evelyn n'alinnya mu buleeki kati kyaka yamaze okufuna backing y'abakama be yakomyewo nga mulawonyo n'agamba nsiba ssente zange zonna zimalawo yagambye asobola okungobesa ku mulimu angobese n'agamba angobese mutende nti w'amaanyi n'agamba saagala kwebwanawaana eno bantu batamanyi osobola okungobesa ku mulimu gwe bamuwa emotoka okutunda naye era omuntu gwe bawa emotoka ez'ebbeeyi okutunda abamu ne ku ssente ntinitini wadde ayinza okuba ssemugagga nnyo naye ng'alinamu ku ssente naye lwakuba nti ono atukakasa nnyo n'agamba nti era taata we yamukolerako background check taata ki mwami Gashumba oyinza okwagala Shira taata we natakolako background check nembuuza ne balikimani yabakolako ne bahani kati nakyo nekintabulatabulamu awo kakati bwe twatuuse ku interviews naze yakoze nze olutalo lwabwe ne Evelyn nade siruguddeemu nnyo naye kyasinze okuŋŋamba mbuye kyasinga okuluma emmotoka yo kulinnya Makindye town mpuliriza bulungi omukazi yagambye ekyasinze omuluma emmotoka yo kulinnya wa awuliriza ati wuliriza kale byonna mbikkiriza yagambye ekyasinze omuluma emmotoka yo kulinnya Makindye naye ffe Makindye fe abayina abantu bonna basocialite ababaddeko baserebu bonna ababaddeko babadde Makindye fe tuyina old money ne new money Makindye erimu Muyenga erimu Buziga erimu Makindye Kizungu
erimu munyonyo awo nobeera ku Makindye kamunyonyola bulungi nezo zikabalagala zabadde agendako zipaladimu abadde hostinga awo wonna Makindye zibunga ufe njagala owulirize abantu abali mu Makindye olabe oyo alina waabatuuka tusuza bwe tugenda mu bapasita tusuza bapasita abasinga obugagga muno mu Makindye mwe musula Kakande mwe musula Kayanja bwe tugenda mu basuubuzi aboogerwako ab'amaanyi era tubayina ffe boolaba tuyina Kirumira ffe boolaba tuyina Hamu okiwulira ffe boolaba tuyina Sudiru Paleria omugagga asinga mu Uganda kati tubajjeko abo bwe tugenda ku basajja Olodi Mane mulimba wava munno basula muno bwe tugenda ku basocialite tuyina besika embuga wuliriza tuyina besika embuga tuyina babula wulira bwe tugenda atowawozaako nabo ngenda tuukawo bwe tugenda ku basocialite bwe tugenda ku basocialite tubadde ne bazali tubadde ne ba esika embuga tubadde ne ba Sipapa tubadde ne ba Brian White tubadde ne Medi yatambulanga ne Benz 5 babadi bulaka omukazi mwamuteeka uliriza mpola tuyina omulangira asula wali waggulu okiwulira tuyina omulangira asula wali waggulu ffe boolaba okunyonyola obulungi otegeere Makindye kyeki tuyina American Embassy n'American Club obudirisa obakalubirira ngenda bikunyonyola byonna obudirisa obakalubirira bonna buli muki mu Makindye no madenzi wuliriza Salama Road eri Makindye fatusuza vice president asula wano kakati tetuyina budde butunuulira motoka ya Gashumba era Gashumba nawagitambula nga agikuba engombe tugidduukirira mbu alayika alina kyabadde naye tetusobola kudduka mu kulaba motoka ya Gashumba ffe twalina wano Medicine nga katambuza motoka 5 bawazali yali ani Semwanga yatambulanga mu konvoyi yenkana kyabona babayanga mu Makindye muno okiwulira kati gwe wano wotegeeza kangendewo wotegeeza wuliriza wano wotegeeza kangendewo wosaakolinga awo wolaba wosaakolinga tuyinawo Misa Kisemakula amusingo baserebu tuyinawo Aluna Mubiru oyo amusingo baserebu wosaakolinga kangendewo tuyinawo Jofre Lutaya amusingo baserebu tuyinawo Lule wakira makisa musingo tuyinawo Wakalungi Motors wuliriza tuyinawo Kalungi Motors amusingo tuyinawo Pasola Motors wosaakolinga tuyinawo Sula Motors wosaakolinga gwe waliwo kati kwabo bonna bemmenye wali eri wosaakolinga gwe wosaakolinga bolowooza mbuno watono wali eri waliwo ekizimbe kya muwala wani wayanga okiwulira kakati kwabo bonna bensaakolinze wabadde osaakolinga ngenzeewo ani gwe yenkanawo kati ekyenjawulo kyenkubuulira ab'e Makindye abo bonna bemmenye ne besimenye bakenzo sibatuuseeko n'abalala ab'e Makindye bonna bemmenye ne besimenye eno Balandi Road bazimba kati omupangise kolola eri abeereyo nnyo Shira ndooza yabiyingiza mu kooti ebintu Makindye kyekyabalumye nze sijja kulimba motoka giyise eno ne bagala ogijjako obutaala nze sijja kulimba teri kisobola kunnuma ku byayogedde kubanga ekisookera ddala nze njagala nnyo omuntu eyayogedde yaani ategeera atya ekyo kyesooka nennoonya ti ani yayogedde ku ekyo kyova olaba nti alina kutunkana ne bannambeemu zaataawo si wendi kaakati ayinza obanga naye bwakeera n'amenya ab'ekyebando bw'aba abalina naye asobokeera n'amenya eby'ekyebando n'agamba zikamwesi zaani biki kati nze gundi eyo grade sigirimu so naye nze kyendaba sakozi kyemmanyi ku bantu abasinga buli muntu waali walabira enjuba n'omwezi nze ekyo kyemmanyi ku bannayuganda ate buli muntu waali sakozi waliwo omuntu ng'alina sinyize kakaaga naye nga yeeyagala kakati oyo mwana ogamba nti emmotoka ye tegenda Makindye siyinza munenya
kubanga awo waaja okitegedde era n'ebyo nnamba emu newuyinza nga yerega ebikya n'ebyo tabimanyi tiwaliyo bagundi ye tabimanyi obwongo bwe bulaba eyo emmotoka yeeyo era gy'alina obwo obwongo bwe bwebo era alaba nga bukoma ku ekyo kati ziretero zemuleetera mumumenya ti ate gundi ate kirumira ate serebu ebyo n'obyogera otya yamanyi nti emmotoka ye gy'alina bwe baali bagimuwa bamugamba nti wano tegendawo kubanga Shira wobizza ku bisaidi ya taata ebigambo ebiva mu taata biva ne mu Shira njawulo zero kakati wantu waliwo kiyinza kuddaawo kituyereze bikyambu Shira yayogedde kubanga Shira siye muntu ali awo nti abantu bamutunuulidde nnyo alina ekikoppebwako kabere taata basimanyi byakola kakati oba tuwandyagadde mwana we abenga Shira kakati lwaki addaawo atumalako emirimu ate nga olwokusatu yali ku Climax wano muganda ngenda mutereezaamu omukyalo oyo buli ogamba nti anoonya omulimu akole batula bajja kugamba nti fa batagoberera nsonga omukyalo tukimanyi nti ssaawa zino dijje ontegeera ate y'omu ku badijje ssaawa zino abasinga ebbeeyi kuba Shira takuba ndongo ya miliyoni olunaku tagikuba nani kati betuweereza bo bamanyi ontegeera ate betukolera ontegeera sikuvunaanye naye ekyo mugamba agenda akola ekitegeeza afune emirimu emirala mingi kati nkikunyonyondo kitegedde ekyokubiri daasi bano bamanyi babayita bahosti mu mabaala okitegeera nti ye era ne bwotunuulira bwe twali emakindi ekyamazima twalabako ku feesi ez'enjawulo kino ngenda muwa credit twalabako ku feesi ez'enjawulo mu bbaala ya Climax ya ewasakibwe ecupa tezatambulanga ku gundi andi mumina temwaliyo majjaleeti ate temubyogedde mwe mbadde mwogera bibi byokka badde boogera bibi byokka ebirungi mbibawadde nti bwe yali mu Climax ekyaddala ecupa zatambula ontegeera kati omukyalo ono ekyamazima era bwe yabadde ayogera ku Evelyn ono yamwogeddeko ndowooza nga balina obukuku bwawe bameka ontegeera lwakuba nti ate ye Evelyn yabadde alinda ndaba ku ki bulijjo anoonya amasannyalaze wewatapingira kati afunye gwasobola okugenda naye muleesi lwakuba kyekakoze ekyamagezi kagugyemu omuno kamugee kati ebisigale tunabisaba mu kooti ne kajjamu kati even yabadde amanyi afunye wagenda okukubira tuwa omwezi ng'amanyi agenda kuleeta bamuddemu aleete bamuddemu naye ne kamutebuka ne kamugaa kati tujja singanako mu kooti ko ne kadda emabega kati even saawa zino adduka tewali amugoba olunaku asobola okukola interview yekka nga nnya ontegeera yafunye oluwenda butya bwakola ki bwabuukira ekintu era Eva ne bwotambula nsi Sheila Kashumba tuyinza okwebuzaabuza nti tumumanyi otegeera naye olaba nema atabeera ku social media amanyi Sheila Kashumba ontegeera ne Evelyn Mike akyalina okukola ennyo Evelyn akyalina okukola ennyo kwa first of all radio gyakolako si abantu gye babeerako nti bagiwa obudde era bagiwa obudde beebo ontegeera naye Shira ono akiridde neno muloka atuuseeyo ontegeera era kizibu okuyita ono ng'omuntu amanyi Sheila Kashumba kuba ekyamazima atuukiriza tugaane Sheila bwe yapaakinga ku Climax abavubuka bajjawo awo ne beetooloola nze nayitawo amanze mpuliriza bano babuuzi yali epaakinzeewa tukiraba emmotoka yali epaakinze ku kkubo awali akabbala kabaita kafunda ontegeera nze oba ogamba nze yagigo sinna bwe mmanyoga nze sakozi nina kizibu kimu nze sibeera mu mpalaniraako ate ekyokubiri nze ekirungi nkiyita kirungi nekibi nkiyita ki emmotoka ya Sheila bwe yapaakinga ku Climax ababooda baalinga 10 n'abameka ne bajja ne bagamba yoyo ontegeera awo onfuna
kati mukazi wattu alabika byemusumbwa ku mmotoka ye bya bulijjo ayitawo buyisi n'akola ki ate abantu b'emakine ekyokubiri sakozi abantu b'emakine balekerawo amaalo mangi naye aliyo nisikini bamugwira maalo omwana bw'agamba nti abaana bwe bagamba sakozi abaana bwe bagamba nti emakine tujja kugendayo amaalo mangi tetubavunaana ontegeera lwakuba nti bweba kyogera kati muze yanyizi ontegeera alaba anti emmotoka ya shira nedda kati sakozi kiri bwekiti sakozi shira amasakozi kiri bwekiti tukkiriza nti bano kyebatagala kukkiriza shira w'amaanyi era emmotoka ye sakozi abantu nabanakuba endu ne bafunika emitwe mu ttaka shira w'amaanyi w'amaanyi wamaze sefodeyowa naye shira w'amaanyi kiro ontegeera kati nedda sakozi kambuuze sakozi katono nnyo lwakuba nti betukola nabo oluusi bafuna efutwa bw'oyita ku mubbi nga bamukuba wali nawe oba okyamye n'okuba naye towa obujuzi noga nti ababbi baaddewo nga bakuba omubbi kati ate bamugaa nti nayitawo aye naye n'ogamba nti neddanga niyakyama sabo nze ndi musajja w'amaanyi owulira naye bwe mba w'amaanyi mbozi sakozi wulira bwe mba w'amaanyi oba nga tuweereza ku pana eno nze ate saagala kulimba oba omuntu nga simwagala muwaayiriza nze mba njala nenjogera ekiki ekituufu anti saabalako nga beeripye ku shira nabo bali ku mmotoka nga mwali mundu mmotoka yo gimanyi tokirabamu ngenda buuza omashira we yali apakinze ku olwo emmotoka ez'amaanyi zaaliwo mmeka waaliwo eyiye neyamukululule ate yalule bagyetuumako tumumanyi bwe kaseera ebeerawo baali balaba shira kati awo obudde bwagendere kati gweyawula oti era kyemba ndowooza n'okukola statement eyo yagamba ndowooza yava ku ebyo ebyagwawo nga laba mwetoolodde nnyo ambiasi bamubanja era ekizimbe ekyo bakitunda nalabye balooya be baga nti omuntu yena ayagala okukigula ajje nga tebannaba kukiteeka by the ambiasi yaggalawo dda ekyo ekizimbe kati waliwo abachina bali bakipangisa bakiteekamu ebidongo zino sawundi mizindaalo owaali ebbaala wonna kati anti bakizimba mu kkubo kati kyakolakolako katono kyakolakolako katono kati abantu batati kugamba ne Shiru abantu abasinga okufuna mu ambiasi DJ Shiru ne Katrina ndowooza n'abala ne gundi ene Afirigo Band yateekangawo ebivulu byayo so bakitunda kati mwami Kiyimba ndowooza alinamuko financial issues yes kubanga simanyi oba ne Walaji wakyaliyo akyafuluma era alina ambiasi Walaji ambiasi distillers ambiasi babiki business zali nendowooza ayinza okuba alinamuko ebimusoomooza teri gwe batabanja abagaga bonna babanja naye ambiasi ekizimba akitunda nalabye bakitunda obuwumbi 9 bateesa muyinza okukoma ku buwumbi nga 6-7 bakitunda naye kati simanyi ba bizinesi gyoyinza okukolera awo oba ogenda kuddamu okimenye bagifuula supermarket simanyi kubaga amazima engeri gye bakizimba mu gundi mu junction we bati kyekimu nti bizinesi zonna zaali zikyagaanya okubeera nga zikola ki nga zitambulira ddala mu kizimbe ekyo so bizinesi era nga we twayogedde nti ebiseera bisinga omuntu atuuka time bizinesi ne zigaana kiyimba kigaanye
jukira neno waliwo kilabu yali wano ku Entebbe Road nayo nanyiwayo kasayafa Nyondo kati nayo oba oliawo nekola ki neziŋŋamiraawo mu nkola bweti mabaala go bwe gati bbaala jja ne litutumuka omulundi gumu naate ne liggwa omulundi gumu si kati awo bwe buzibu naye ndowooza eyo yali efuuse family business naye egenda ebavaamu ebatuga kuba newe Nyondo yali muganda wa Kiyimba. Yes, I remember. Kuba njukira nga ali kundiri by that time nga omukazi alwana nga ali mu kkoma emyaka nga mukaaga nga balwana bayinako oluganda bwe mbaseerabidde naye Ambiance yakuza abantu bangi but ekintu ky'ebbaala era ndowooza one time oba waliwo we nali conversation nayina ne Lule ndowooza every after 3 to 4 years olina okyusa ebbaala strategy yaayo wekikulema oba ogivuddemu 3 to okitegera oba olina ogikyusa strategy olumu n'erinnya n'olikyusa bwe kirina okuba so si gwe gusoose yasooka n'agiwaayo lease mu abo abaagundi kuba naliwo mu Bachina. I remember guest of honor ab'emizindalo Kenzo yali guest of honor twaliwo n'agibawa lease ndowooza ate akasente we yakavuba teyasasula teyakiri yalinga kati bakomyewo ku luno bajagala gitwala oli bamuwadde tenda gitunde eveewo naye ng'ekuziza kati n'abaana be mulaba ab'amaanyi kuba waabeerangawo kamafragi pate Katrina we yagitegekeranga ng'asula mu kikoni by that time ng'akola n'omuwala bamuyita Amelia Katrina naye we yasookera okukolera pate Amelia teyagenda mu waali eye Masaka gyeri ekyakola kati ndowooza gy'asigazza waliwo yali n'Emityana waliwo n'ey'Emityana alinayo ndowooza olaba nedda ndowooza obuzibu bwava wano yayitirizaamu n'omukwano kubanga ng'oyinza n'okusanga owa sapatu ng'alina membership card nga abategekeddewo ebivvulu abantu abandisasudde okuyingira akugamba gwe olina membership card jangu oyingira tewali agenda kugaana yakuba yakolako naye yayitiriza okugaba offers baserebu offer TVs ng'aziwa offer mujje mujagulize wano biki yagiteekamu nnyo omukwano okusinga okugyamu ssente offers yagabanga nnyingi awo era governor ndowooza respect Sakozi naye bagitunda but at least from ewezeze emyaka omanye emirundi gye yagwanga bagigala bagigula kakati ebbaala yes respect tugigiwa naye Sakozi kankunyonyola ebbaala bw'oba otunuulidde omwami oyo ebbaala tesaana kukola nnyingi ekyo kyekisooka okuba ne branch ennyingi kizibu mu mabaala era ojalayo buli yakola branch ennyingi ayinza obutasobola bulungi okugira nga okoze bubaalabaala mitanda aliko ki naye oba okoze ebbaala era yaggala eno naggula eri okugira nga okoze bubaalabaala gyali eyo ku lw'Emityana akola okamala kakati bw'oba otunuulidde nanze nanti sirabayo nze ndaba mu kibira ate bulaga ndowooza yali zinga yagula kuba ali wamuwamu ssente bagenda yisawo oluguudo ekyo si kibira kya gavumenti nti amabaala bw'ogula amangi ekyo kiba kizibu experience eyo najijja ku bantu abakola amabaala siyinza kumenya naye gambe najja ku bantu abakola amabaala n'akugamba nti bwe nzigula wano kiyiika kyetaaga fokasinga ku bbaala emu n'ogifokasinza kaka kinene bw'oba okoze branch endala ng'ogikoze wala nnyo okuba olumu wookola ki naye bw'otunulya Ambiance Masaka Kampala muneeta wakola distance nnene eri awo ekyokubiri bw'otunuulira Kiyimba ebintu bye yakolanga ebintu bingi era akyabiyina abikola yakolanga walagi musuubuzi nnyo w'engoye ekyayina eyo baleeta zigundi ezo ziroolo za biki ezo nnyingi nnyo so ebintu ebyo akyabikola Kiyimba ebbala yasooka n'ekola ekituufu yakola naye time yatuuka ebbala n'eggwa amaki amaanyi ku lw'amabaala agaagendawo agaagyetooloola n'omulembe gwa kiraabu awali covered abantu nga tebakyabyagala nnyo ŋŋambye ng'abantu bakyabyagala nnyo okugenda mu kiraabu ng'abantu baagala nnyo amabaala olumu ageebikuddemukko ageetadde olumu n'agataliiko bulombolombo nti oyingira booti sooka osasula ebiri okuyingira abantu babikoowa okitegeera kati ng'omuntu ajja mugamba sooka osasula ebiri ekitundu oyingire
abantu nga awulira nga naga nyingire nga tole jagenda yingiriye bwera alabe n'omuyimbi kwagamba ebyo ne biretere balokola ki okugwa bayagwamu samugagga ye yamuletera omukazi oyo eyatekamu emizindalo ye yali buloko omukulu era omulimu ogwo bali baguddukanya bulungi nga nkola ki nga ndaba era omukazi yemwase n'empitirivu nnyo naye kiyimba yali yatuuka dda ku kigendererwa ekyokutunda ki abagagga bano balina akakodi akalaka nkakubuulire kati mmwe ebbala yabadde asoogiruna mu kasirise omanyi lwaki munnyonnyola nti no agitunda yayavuwadde yakoze eki yamaze dde oteekayo pepazi ze mu paalamenti ayagala bamuyambeko ku bizinensi ontegedde kyekugamba kakati kati wona wona webagambira nti kyaka agitula biliyoni 9 akola ki eri biri mu prosesi n'amawulire gatambula nti yakoze eki we bamutera ku ttebo ne bagamba nti onabadde musubuzi w'amaanyi tumutunuddemu kasite mukoze bweti Uganda Bar Society mukoze etya kitegeeza ali mu kulobinga mwebale nnyo baba lobinga naye tannayavuwala kutuuka mumulangirira nti atunda n'ebbaala bambi ali bubi bubi ebyo naye Sakozi omuntu afunye ssente tatunda nti lwakuba ali bubi ne bw'abala nga kiyateeka awantu tekikyayingiza eyo bizinesi akola ki agifuluma era tayinza obutatunda nti ayagala asabe bafuna abamudduukirira naye alaba bizinesi n'agamba bizinesi onagiteeka natomera eno yagaana nenkikola ki nenkita ke mazima amatuufu tekiri nti gundi naye ekisingira ddala n'ekirala ebbala we yagiteeka obadde okibuuzaako awo watunulirawo era wafu kubola ya musambwa osikuba lya musambwa naye bw'otunulira abeetooloddewo wali ogenda ofuna makerere kikoni okitegedde omanyi n'ogenda n'ofuna kiwuunya kikoni nankulabye n'ojja n'ofuna bw'ojja ne wabbakuli n'ogenda bw'ofuna eri ofuna simanyi mu kivu simanyi mu nkere kati n'ofuna nabulagala zinagamba Uganda njikutemera n'ofuna nabulagala n'ofuna mu kiyaaye weyagiteekaawo obakitegedde kakati kikoni kiyaaye nga bw'otunuulira si we wantu w'osobola ogamba nti oteekawo bizinesi tebukasa bajja leetanga ebiri oba ekitegedde nga bw'olaba ziri ebbanda zobadde oyogerako ti bw'otunulira aliraanyanze nwa wali nti bugoloobi oba ekitegedde nti ogenda otunulira wali nti nakawa ntinda wali awo ngewa musajja waffe awo awo olaba nga bakola ki kakati eyo kyoyogedde eyo program bamutomeza yali nfu nnyo ku bbaala eyo ate nejja nebeera nti kyebiri yagiteeka ku kyebiri agimpe njiteeke ku 5 tekyaddangulu agimpemu omwezi bw'oba omusobola mukubire amugamba agituwemu emyezi 3 fe ab'embozi mukali tugiteeke ku 5 kubanga gundi yaawo yalina parking okitegedde debyo naye bw'atasibe nga abakulu mu Japan beeyiwa wali kakati ekyo kyonna kyonnaawo yagiteeka kumenya eddaba gyetoolodde nga tesobola kukola ku kyebiri ebiri ate ng'ogyeko ekyebiri ebiri ne bbiya yennyini alabika yali wa bbeeyi ng'ate bw'ova olaba nno ebintu bya Uganda okumanya bizibu omuntu ayinza okwanguyirwa okulinnya boda ogenda mu tawuni ate n'azibwalirwa okulinnya boda ogende bukesa naye nga tolabanga okumpi abadigizo tebabyagala oba kitegedde kana amakubo gennyini agaleeta agayiwa ku ambiyasi bukesa galiwa tweganaba galeeta ba mukiyayi ne wavaayo ani ogenda osanga bannambemu bafutukayo oba kitegedde kakati ebyo byonna byasula ki bizinesi kati bw'aba nga agitadde abadde bajuta wabula kyendaba terajjamuwamu bukadde terajjamuwamu mutaliyo yandibadde yagisaze dda ku ttaka mpozi ng'aliga tunamuyambye amafuta obaawo gagendawo nafuna abana abaagala amafuta naye nabo bagula wa 607 amafuta saidi ye waliwo amafuta kusaidi yenyini toto eriwaliyo eriye waliyo toto wali
kati wetagawo kyawe kati awetagawo oba yennyini asooka amenyewo atekewo baki supermarket ekinene oba kiki naye nga andi supermarket era ogiteereddewo naye nga n'ekirowoozo bagenda enasana babalinamu eyo jjaamu oyo basobola parking awo ne bagula nagituweemu ku 5 omukulu owa ambiance Kiyimba neno si musajja mwavu era Kiyimba eri ku Masaka Road ekola nnyo ow'emiti musajja mugagga nnyo kakati just want business tesobola kukola ayagala kugijja wagitunde naye nga si musajja mwavu naye n'ekirala naye Kiyimba oyo naye yayitiriza nnyo obutaagaliza okuba nga yakulya ye kafulu ateekako kojja ze nayitise n'azinyaga ne yeeyingira mu bizinensi awo baba yali 2017 n'asooka atufutyanka awo ne tuteekawo keebikonda awo ne Masemi n'atufutyanka awo naye nga ebbaala ye kirabu obola yali esobola okukola naye ne promotion yabulamu kubanga ebbaala eyo kirabu weyabeererako Dani manager Dani yali ekola wabeerangawo n'eddama lyawo ng'ekola naye ndowooza omukulu Kiyimba oba management bwe yakyusa management ebbaala neetagala naye Dani yalinga akola ku bbaala eyo ng'era abantu Dani yajjako ne Climax awo yalinga ekola bulungi naye bwe yakyusa management ebbaala neetaliko okubanga etagadde anti oteekeddwa okubanga okyuka n'abadigize buli ssaawa nga woolaba ebbaala zino gavana tibagenda bakyusakyusa kati yalima mu kukyusa abadigize ebbaala ogira asakoozi tokola bbaala oba kirabu kugimaliriza oteekeddwa okubanga olina kyokyusa musamudize n'agamba ate bakyusiza ebinabiro kati biri waggulu ate bakyusiza kati gye tunywera omeka ate guli wansi ebbaala oba ogikyusa buli ssaawa ati baa tebagimala bunaku obaawo buli mwezi lwaki bwamibule buli myezi 3 ogera okulaba ng'akyusizza so kati naye nga sente nange zagamba awo bajja kumuwawo 6 oba akawumbi awo mpozi ano nyuma abo mu gavumenti mpozi dankana n'asobolawo sakozi bw'otunuulira ambiance agigula era oba olina kuba na kirowoozo kya kirabu kati kirabu yazimba ogenda gikozesa ki ogimenya totememu apartment tokole ki abalituli abasulawo abalituli sakozi mukulu ambiance okugamba nti atunda alayika ekintu kimuyinzeko naye alaba talina kyakolerawo omanyi omusajja ono yasukka omululu ontegeera nakola ambiance ye Kampala nakola eye Masaka nakola eye Mityana eye Masaka ali ekola ng'era abantu bava e Kampala kati naye nga abantu bavanga wano ne bagenda okyagala mu ambiance ye Masaka nagamba kambazimbire ya wano n'asuula eye Masaka abe Masaka weda bakyakalyanga we baava eno kati bwe yazimba eyeno n'asuula eye Masaka ontegeera kati sakoze ekyokubiri nti ambiance ye Kampala yali esobola okubeerawo naye obuzibu ambiance ye Kampala mukulu oyo yagireetamu nnyo omululu mungi omanyi sakoze ebintu bya naiti ze Kampala biba byategeeragana David Kombagamba nti olwokusatu ndusobola lumukwase era pasente gye mwali mukayinza gikole ki gimuwe naye oli buli wakola pasente gino olabanga agenda okugaggabalako ate nova ku ndagaano gye mwakola ki gye mwaliko eyo bizinensi eba egaanye ye buli bwe waleetanga bizinensi nti mwali muno binyanyanya badijja bakubangamu be bashiiru ntegeera naye obuzibu omululu gwamusukka obungi mu kirabu ye Kampala gwe gwamulemesa buli kimu nga buli muntu amanyi sakoze ebbaala ezo ziraba olaba lulenga bwaleeta bashira gasumba awo bajjira ku ndagaano era tagimenya ontegeera wabuli kadde buli lunaku luba n'abantu baalwo nga bwolaba nti kulegase olunaku lw'emmande luba lwa namba emu baba balina obukwakuliza bwe butya embaala bwelina otambula olw'emmande tokwatayo kati ye mukulu waffe ye buli kimu yayagala nga akiringiriza yalingiza mu basiika chipusi yasasula bawunsa yadduka waggulu omwe kati byonna nebikusobola ki nti omusajja twamusasulako ku paakingi nga tukyateeka ne Jacob egundi ntimusasula ku paakingi tugenda otegeka
twagenda okudda nga yabikyusizza nga sente ng'ayagala zisinga ku ezo zeyatusabye yatwateekayo ogusembayo tetwaddamu ntegeera naffe twagala ojeze night n'ameeri oyo muzeeyi ayimanyi n'atunyaga ssente kati twagala ojeze night oba 216 ebigolima by'enkoko biseka nettekawo n'ebikonde ne masembe era n'atwefuulira kati sakozi obuzibu obuliwo ne bizinesi yakwata nnyingi kwa ye emiti yana mulema ku de wano ne mulema kati yagipangisa oliwo yagitwala neye Masaka South tikyalinga eri ye Masaka yabulwa byagisamu bisobola okukumiramu abantu ontegeera ekyokubiri nti sawa zino yadda mu walagi atunda walagi wana akola walagi nakola mbiasi e Tanzania ontegeera kati ate alina emiti nsimbaawo miti gino egy'amasanyalaze oba ayina bafumba yakola kyuma kifumba nga wogambye awamba katana aleke balegasi abalekera ekintu so bana bwekyo wekibadde tulabagane next time.